Olunaku lw'eggulo Gen. Katumba lwe yatuuse mu ggwanga lya Somalia ku bugenyi obw'ennaku esatu. Yabaddeyo akatuuka ne wabaawo bbomu eyabwatuse mu kibuga Mogadishu okuliraana ekisaawe ky'ennyonyi. Gen. Katumba wamala asabye aba AMISOM okwongeramu amaanyi mu kuyigiriza bannansi b'eggwanga lya Somalia okwekolera ku by'okwerinda byabwe. Whoever will come in the chair, this should be among their priority areas to make sure that they address the issue of building their security apparatus. Amyuka omubaka wa African Union mu Somalia Lydia Wanyoto ategeezezza Gen. Katumba wawe batuuse ku nsonga eno. Everything it takes to ensure that we give the support and that our offices are open 24/7 for supporting the troops for which your country contributes. Atwala amagye ga AMISOM mu ggwanga lino Lieutenant General Osman Nur naye amubuulidde ebimu ku ebyo bye batuuseeko mu bbanga lye baakamala. Security sustained in Mogadishu city has improved significantly, the city being a strategic value for the seat of power. Amagye g'omukago gwa AMISOM galuubirira okukendeeza ku nnamba yaago mu ggwanga lya Somalia okutandika n'omwaka gwa 2018.